Mugamba mutya abantu baffe mwenna abatulaba tuli wano ng'olunaku olwaleero nzize okwogera ku nsonga ya Canada. Abantu bangi abaafuna obuzibu abaali mu bino ebyokuba nti baba misrepresentinga abasinga ennaku 7 ze baabawa okwewozaako ne ziyitako abantu ne mufuna ban. Kati wayise ebbanga almost omwaka mulamba gugenda kuwera naye nga gwe baabaaninga ogamba nkola ntya kuba mulimu n'ababuzaabuzizza abantu nti baani eyo tusobola ogikugiramu n'oddamu n'osaba. Mulimu n'abagamba bambaaninga e Canada naye mu Amerika nsobola okuteekayo. Katugenda kusooka twogere ku nsonga ezo tubawe ku magezi gwe eyafuna baani e Canada mweri weevu saawa zino ng'oyagala kuddamu kugezaako kutambula kiki olina okukola. Abababuzaabuza nti bagenda bajjiramu baani nabo tuboogereko. Kati ngenda kutandikira ku muntu gwe eyabaaningibwa e Canada naye ng'ogamba njagala kusaba US. Ansa nnyangu nnyo nti Canada ne USA balina system ezifaanagana. Tisenga oba wabaaningibwa e Canada bw'ogenda ku Mumerika agenda kulaba baani eyo. Chances zo ez'okubeera nti bakuwa visa ku Amerika zigenda kubeera ntono nnyo oba next to none. Amagezi ge nandiwadde ggwe ayagala okutambula nga wafuna baani jangu mu Europe. Nabagamba ekintu kyangu nnyo nti oyinza okwesiba ewantu ewamu ng'ate omukisa gwo guli walala. Woba olina baani ya myaka 5 okutuula obutuuzi n'olinda emyaka 5 giggweeko jangu mu Europe. Nsi nnyingi nnyo mu Europe ezigenda okwerokaminga ng'ate senga Mukama Katonda abaakusaasidde mu myaka egi ojja kuba ate oluusi ofunye ekitambula mu Europe okugeza nga ne citizenship okoze eki ogifunye. Kati ky'olina okukola jangu onoonye visa oba ya Schengen oba mu Europe awo wonna wonna oba Bungereza baani yo tebajja kugiraba eyeeri. Nti ojje oconcentrating katugambe mu Schengen countries tulina sofa ensi eziwerera ddala 29 kuba mulimu n'ensi endala 2 ezeegasseeko ti mu Schengen already olina ensi 29 baako gy'ofunza tuulawo emyaka gye 5 ku 6 newe giba 8 okusinga lw'onoogamba koolinde emyaka 5 gye baakubaaninga eri ojja kuba ofunye citizenship nga gwe yali asaba visa okugenda e Canada ate kati tokyasaba visa genda Canada. Nti yali agala visa ogenda mu Amerika nga tokyesaba visa genda wa mu Amerika. So ne paperwork ebiseera ebisinga gwe wakozesa ku Canada mu Europe akola abasinga kye mutamanyi kubanga bisigala bikola ki bifaanagana. Kuba omuntu ayinza olowooza nti paperwork we Canada ali completely different ku paperwork gw'ogenda okubanga okoza ki okozesa mu Europe. Paperwork tutegeeza supporting documents omuli passport yo, invitation, bank statement, okitegeera ties. Kati n'olwekyo tobeeraawo n'olinda emyaka 5 so amagezi mangu nnyo oba ekintu kyangu nnyo jangu mu Europe. Naye tebakulimba nti ate w'ogenda mu Amerika tebajja biraba. Tebakulimba nti waliwo agenda okujjiramu baani oba tuli ffenna. So baganda bange mwenna ndowooza abaafuna baani mweye ensonga nti bakola misrepresentation nti omuntu baakosa kaadi yemu basasulira visa application forms zammwe mujje mu Europe ejja kubaaniriza. Awo ndowooza tuli kiriya. Ensonga endala eriwo ebintu bingi bigenda mu maaso naddala ku bantu abasabye obuddamu mu Europe mu North America tulaba nti abasinga bafunye challenges nga bazze ne bayita mu nsi endala ne bagguka wano mu nsi gye baawaayo okugeza wawaayo Uganda, wawaayo Rwanda, wawaayo Congo. Tuba tosobola kugenda direct n'ogwawa ku bisaawa ebyo abasinga muyita mmanju. Naye obuzibu obuliwo kamera yatuleetedde obuzibu nti wojja n'otambula oyagala wootuuka oteekeko kamera. Oluusi abantu bali boolesa eri abatalina bakufuna busobozi butambula social media ekuloopye okkakkana nga bakuteekayo nti gundi yayise mmanju ate nadde eno gye yagamba gye bakola ki gye bamunoonya empapula bajja zirivokinga oba bajja kuziyita. So n'olwekyo abaagala okutambula in case ofunye empapula ze zisooka ofunye travel document. Bwe twogera ku kigambo travel document tutegeeza passport gye bakuwa okutambulirako kubanga eno eyiyo baba bagikuggyako dda. Ate bakuwa travel document eyo ebaako n'ensi emabega gye bakulaga nti tokkirizibwa kudda mwene ki ensi gye watuwa. Kyovola abasinga bayita eno emmanju ne batuuka mu ezo ensi ze baba bakola ki ze baba baawaayo. So n'olwekyo tokola era
n'osobola okuba nti ate weemulisa mwe muli abantu okubeera nti mujja wano ate n'okozesa essimu ze zimu eri onojja n'okozesa kaadi ze zimu okusasula ebintu ebyenjawulo ne baba nga batracinga payments ezo ne balaba nga ne bafuna confirmation nti ddala waddayo mu nsi gy'oyinza okubeera nti wawa abasajja bano. Njagadde twogere ku ezo ensonga abantu bazitegeere tubeere nga kutucreating awareness eri abantu baffe muleme okukola ensobi kuba abantu bangi nnyo bambi ng'otandise ejja neyo eno nga woogiraba ate n'otuuka nga ensonga ezimu oziguddemu nga tokola ki nga tomanyi oba tuli ffenna abantu bange abandaba oba abampuliriza. Ekirala tulabye nga America evuddeyo nga eyina ensi za Africa nnyingi nnyo zeegezaako okubaaninga mwe muli okubeera nga mu shortlist endala eyafulumye ne Uganda eyina weerabikidde naye tebannaba kubeera nga bakonfaminga lisiti endala gye baayongeddeko naye gwe Munnayuganda eyafunye FIA tuyinza okuba nga naffe batubaaninga tebinnaba kukonfamingibwa naye gwe alina visa mu tayimu eno ng'oyagala kutambula oba ng'osuubira okutambula okgenda mu America genda kati tolinda. Mwe muli n'abantu abamu abatwewuunyisa n'olaba nga baamuwadda visa ya Canada naye olw'okuba alaba baamuwa emyaka 10 ng'atuula agamba nja kutambula ng'obululu buwedde nja kutambula 2028 mugende mu activating visa zammwe kuba abasinga mugenzi otuuka ne ku ntebe airport ogenda okuteekayo visa ya Canada kuba tulina kati system entebe awo verifying visa ezo ne bakuyambako obutamenyeka nnyo ne bakugamba nti visa yo yaggwa tubaagikansolinga dda contactinga embassy ekubuulira ebiddako. So n'olwekyo omuntu ayina visa naddala eya America nga bino bigenda mu maaso nkwegayiridde please tambulirawo noonya tiketi genda otherwise senga omusajja akonfaminga nti Uganda naye agitadde kweza ensi kitegeeza entry egenda kubeera nzibu oba entry eyinza osigalayo for only special cases ate oluusi oyinza okuba butabeera mu ezo cases zebakola ki zibalekeddeyo kawinda ako. So Munnayuganda munnanga ayagala okutambula tugezeeko okulaba nga tukola research ku bintu ebimu oba ku updates zino ezigenda mu maaso tugezeeko okulaba nga tetugwa mu nsobi. Bw'ayina omukisa nga visa ogirina genda ogya activating oba ya Canada oba ya US yingira buli kyokola kola mangu. Naye n'ekirala ayagala okutambula gezaako okukola research kola okunoonyereza kuba abantu bangi batekinga advantage eri abantu abaagala okutambula olw'obutakola research. Kola research kola okunoonyereza buuza ku bantu abo bayinza okuba nga balina ku knowledge emala ku by'okutambula oleme kuspendinga ssente kuba mu bintu eby'okutambula buli kyokola kyonna oba oli mu kwonoona ssente na budde kati naye ekyobudde ne ssente bw'okola research eyinza okusevinga essente zo n'otayawukana nazo kuba abantu bangi nnyo ssaawa zino industry y'okutambula ekyali vagini ekula bukuzi buli muntu yenna kyangu kyakutekinga advantage of you olw'obutakola research kubanga bino byonna information ejjo twogera gyeri ku mikutu egy'enjawulo eri public naye tetwagala kugenda kubinoonyereza kyekyaddala ffe twasalawo okugamba tujja kubawa bye mwagala okuwulira ne mutaagala kukola kikuwulira naye ate we tuba tugezaako okusomesa tutagetinga omuntu oyo ategeeze omulala n'omulala ategeeze munne. By so doing tujja kulaba nga tugezaako okusevinga ssente za Munnayuganda ayagala okugenda okukyusa obulamu. So ensonga ezo njagadde olunaku olwaleero nja kubamba tujjanga mbatemeretemeremu ebintu areas ezisinza okuconfusinga Munnayuganda omuli n'endala kubanga wentandika okuzoogerako nyinza obutazimalaayo naye kyemmanyi nti tujja genda tutakolingako kimu ku kimu bwe munaaba mugezezzaako tufolowinga mujja kulaba nti ebintu bino bwe tunaamalira oba tunaatuukira eyo mu maaso nga tewakyali asobola taking advantage ya Munnayuganda kumukola ki kumubba ayagala okutambula. Nze nsigadde nga ndi Chairman LC ku mitimbagano nga TikTok, ku Facebook tuli One Love We Preach naye nga tugezaako okulaba nga tusharinga information oba knowledge ku by'okutambula eri Omunnayuganda ayinza okuba nga yeetaaga information eno. Subscribinga, likinga, sharinga, comment